Ssaabaminisita Robin Nabbanja mu kwogerako eri abalamazi abeebazizza olw'okujja mu bungi. Your Excellency, people came from everywhere in this country and we did not have any major incidents of insecurity. I want once again to thank you. President Museveni mu kwogera kwe ayozaayozezza bannayuganda olw'okutuuka ku lunaku luno, ategeezezza nti ye ne maama Museveni beebaza Katonda olw'obulamu era nti abakuumye kuba abajulizi bwe baalangirirwa mu lubulu w'abeesiimi yali wa myaka 19 gyokka. I was 19 years old. I was in S4 at Ntare. I was following everything. So you could say I was a participant. When I heard that today was 60 years since the canonization of the saints, I said, but I've been here all this time. Agambye nti bwe yajja mu buyinza nga bakkiriza balina okusooka okulinda wiikendi eddirira olunaku lw'abajulizi ne bajaguza olwo n'asalawo okulufuula olw'okuwummula. When we came from the bush, we said, why is Martha's Day a private function? It should be a public holiday, it should be official. Because they used to wait for the weekend. The 3rd of June would come, but then they wait for the next weekend, I think a Sunday or something. I said, no, this is not good enough. Asanyudde abalamazi bw'abategeezezza nti agenda kumaliriza Namugongo era n'abagereramu n'engero. To finish Namugongo, we are going to finish it. Kamugwe ki? Akwata empola akola ki? Bugubugu si ki? Ensonga ziweddaawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.